mbalamusizzaako nnyo manager Musiziro kubanga mutulaba neyanze nnyo obugenyi bwe nakyaddeko n'okunzikiriza okuteeka programu zaffe buli wamu ezirina okuba. Eno nno ndi ku bugenyi. Erinnya lyange yenze Kanka Peter Annington Kasagga ye producer wa Media Choice Telefina era nga y'omu ku ba producers ba East Prime Film Production Company. Wano gwe tukola naye ku Media Choice omukutu gwe twawaayo ku nsonga eziruma abantu tukolera ku internet. Mujebali jonna gye mutuusaako engalo mwebale nnyo obuwagizi bwe mutuwadde entakera. Mbaleetera obubaka bungi nnyo. Program y'olunaku olwaleero specifically tugenda kwogera ku bigambo ebyayogeddwa ow'ekitiibwa Ssaabalamuzi w'eggwanga Alfonso Owiny Dollo. Ebyo bye yagambye ebifaanana nti ffe abantu ba bulijjo bakimbuyega abanaku nandi kikirabika nti bwe tuzza omusango okuwa beyiro oba okuwa beyiro eyaabwe mu kooti byafaananye ng'atuyamba obuyambi. Nate era ye program y'olunaku olwaleero. Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Mbeebaza byonna gye mutuusaako engalo. Nsaba okubategeezaako nti wenkoledde programu eno olunaku olwaleero olw'okunanga ennaku z'omwezi 16 newankubadde ndi ku bugenyi bwe nakyaddeko obumpimpi naye ate era nnyina okuba nga mbaweereza. Omusumba Gordon Muzaale Sebandeke gwe ngenda okukozesa ng'ekyokulabirako nga twogera ku Ssaabalamuzi Alfonso Owiny Dollo. Kaakati ennyanjula yange egenda kubaamu bisatu. Ebigambo ebyayogeddwa ow'ekitiibwa era mulamusaako Ssaabakyukakyuka Robert Kyagulanyi Ssentamu ku Ssaabalamuzi Owiny Dollo. Ssaabakyukakyuka saako ne Ssaabalamuzi exchange eno gye babaddemu etuyambirawa era naddala etuyamba kifa abanaku. Omusumba Gordon Muzaale Sebandeke nalukalala w'Obwakabaka bwa Katonda mutabani wa Yesu Kristo mbaleetera obubaka okuva mu kooti. Njagala okukutegeezaako Ssaabalamuzi nga ngenda okwogera ku kiri ky'ogambye. Eno nno si gwe gusoose, ngenda kuwa ebyokulabirako ku bantu basatu. Bano n'abasatu bagenda kukiikirira abantu bonna be tugenda okwogerako mu programu eno. Asooka ye musumba Pastor Gordon Muzaale Sebandeke eyakwatibwa n'awambibwa abantu abataategeeka ne bamutwala ne bamumaza wiikisi 2 nga teboogedde wawaali. Bwe baamala ne bamuteeka ku poliisi y'Entebbe. Bwe yamaze oluvannyuma lw'okumalawo ennaku ezaasusse mu ziragirwa amateeka n'atwalibwa mu kooti. Kooti n'egaana okutuula mpaka mu budde obw'ekawungeezi nga takyasobola kweyimirirwa nekikolebwa kagenderere kubanga omulamuzi alina okutuuka essaawa z'alina okutuuka owa kooti y'Entebbe. Ku lunaku olwokusatu lwe yazze nga nalwo twategeezeddwa leeti yazze essaawa 10. Bwe yamaze okutuula essaawa 10 n'ayisaayisa mu misango emirala okukyegendereza kye nalowooza nti kyandibanga yakikoze kagenderere n'atuuka mu budde ng'omuntu takyeyimirirwa. Mbategeezaako nti Pastor Gordon Muzaale nalukalala w'Obwakabaka bwa Katonda oyo gwe mbadde nkyaza wano ng'ayogera ku Bayibuli esomesa ki ku bakulembeze ababi, ku balamuzi abakyamu ebasomesaako kyenkana ki, ne ku bafuzi b'oku nsi eno baamututte Kigo baamulimandinze Kigo akomawo olunaku olwokusatu olwa wiiki ejja. Kyenalowoozeza nti gyabaddemu akagenderere. Wiiki eno nyeera ekyokulabirako ekiranja kukiwa k'Oweekitiibwa omugenzi nga kati mugenzi member of parliament w'e Kawempe North abaddeko late Honorable Segirinya Muhammad. Kakati era mu nnyimba eyo nawulirayo ekigambo ky'omugenzi era nga yatuulanga nnyo ku pano eno. Kale neebaza Katonda okumbeeza omulamu ng'emikwano gyange ebimu tebakyali balamu. Omugenzi ow'ekitiibwa Jakana Sulaiman Nadduli nawulira ow'ekitiibwa Bobi Wine ng'amwogerako era naye ngenda mukozesa ng'ekyokulabirako. Ne bukiwandiiko ng'addamu Alfonso Owiny Dollo yayogedde kulukira Bashayija omusajja omuwanvu omukiga ennaku zino abeereyo mu nsi z'e Bulaaya ayitibwa Kakwenza. Lukira Bashayija obubaka obukembuyisizaawo kansooke ngende mu kunnyonnyola okumpimpi ku bye ngenda okwogerako. Kaakati Ssaabalamuzi w'eggwanga Alfonso Owiny Dollo ow'ekitiibwa
yayogedde n'agamba nti nno mu bigambo bye yayogedde saagala musale bigambo mukamwa kambijjire ddala wali we yayogeredde. Yabadde ayina olukuŋŋaano lwabwe lw'abalamuzi siiboogerere gye yasinziddeeyo n'ayogera ebigambo bye ngenda okwogera wano nga nammwe mubirabaawo male mbivuunule mu Luganda. Yagambye, if it is true that Bobi Wine said that, he should be reminded that the worthless judges are the ones who saved him, kagambo ka quoting, in Iganga in 2021 general elections when he was arrested and prosecuted. It is these worthless judges who granted him bail, and he was able to campaign to the end. He could have been locked up. So, there is some usefulness in being worthless. When he was incarcerated in his own home, his lawyers applied for habeas corpus for him to be produced, and it is the same worthless judges who made the order which freed him. So that is the worthless. That is worthless how Ugandan judges are. Okay. He made his remarks on January 14th while presiding over the opening ceremony of the annual residential retreat of justices and of the Supreme Court and justices of the Court of Appeal. Ngenda kubanga ebigambo bino wamu n'ebya Bobi Wine mbiwumba nsobola okukola okuteesa kw'olunaku olwaleero. Mu kuziika ow'ekitiibwa omugenzi Muhammad Ssegirinya abadde MP w'e Kawempe North, Bobi Wine yakikkaatiriza nti kyali kyetaagisa bannamateeka singa tebaalina kyekubiira okuwa omusajja yalaajana nga yeetaaga obujjanjabi olukusa kiyite beyiro, kooti beyiro, asobole okugenda okujjanjabibwa. Bobi Wine yakikkaatiriza nti bw'obanga omusajja yatuuka n'okulaga ekigere kye n'akiwanika mu bbanga, kooti n'esigala ng'emummye olukusa okugenda okujjanjabibwa, akirumiriza nti kiteeberezebwa kyalibanga gavumenti eno yali eri mabega w'okulemesa omuntu okufuna eddembe lye. N'olwekyo bye bigambo ebyo yalumiriza. Kakati n'ayongerako ebigambo mu kkooti ye eyo gye mbalagaawo ng'alumiriza oludda ekimu ku biwayi ebifuga ensi eno nga byali badde bigifuga bulungi ng'abalumiriza nti ebyaddaladdala bakwatemu, kyekubiira gwe balaze asusse nnyo. Kale wano yabadde abagamba nti nno singa baba bakyenkanyi obanga balowooza nti nno bali mu mazima, kiki bakyakkiriza bannansi basiviliani abatali bannamagye okuwozesebwanga mu kkooti z'amagye? Kakati ekyo kyanyiiza Owiny Dollo n'akola remarks ziri zenkugambye. Mu kuluza mu Lunnabuddu kankugambe nti Owiny Dollo yameze entondo. Owekitiibwa Owiny Dollo yameze entondo n'agamba nti ffe baayita abatalina kye tuli, ffe twamuwa beyiro n'asobola okumaliriza kampeyini ze eza 2021. So kitegeeza tulina omugaso mu butaba na mugaso. So there is some usefulness in being worthless. Tulinamu omugaso mu butaba na mugaso. Kubanga kirabika mu butaba na mugaso gwaffe twasobola okumuwa beyiro n'asobola okubanga agenda okuvuganya. Nti era bwe baamusibira mu makaage, onono Chief Justice Ssaabalamuzi w'eggwanga yayogera nti balooya be basobola okujja ne bateekayo okusaba aleetebwe mangu mu kkooti ekyo kiggibwewo, era bo abatalina kye bali baakimukolera. Kunono kwabadde kudda mu bigambo bya Bobi Wine, ne Bobi Wine nazza omuliro. Kakati mu bisome ebimu biri ku Twitter, eby'Owiny Dollo biri mu lupapula lwa Daily Monitor. Kati awe ngenda okujja ensonga z'olunaku olwaleero. Nga sinabagenda mu bingi, nsaba okutegeezaako ng'era mbuuza ekibuuzo. Newankubadde okusoma kwange tekutuuka ku Owiny Dollo, nsaba okubuuza mwami Owiny Dollo, beyiro, omuntu wa bulijjo mu Uganda okufuna beyiro, abalamuzi muba mutuyamba buyambi? Are we at the mercy of your education, your status, your being a justice or a chief justice? All this, the bar? Ng'ebirala biwayogedde nabyo nja birifaalingako. Kwegamba ekkooti za wano okutuwa beyiro oba bondi ku poliisi, nsaba ntandike n'ekibuuzo kino. Mututegeeze mu mateeka, mutuyamba buyambi. Are we at your mercy? Are you helping us?
as Ugandans. Gasina bagenda mu by'owinyiddolo saba okubajjukizaako banaku bannange nti obulamu kya muwendo. Kakati bukuume bulungi. Muleme kwettanira tuli banaku ffenna tetulina ssente zigenda tujjanjaba ng'abo abanene ze balina. Weettanira obujjanjabi obw'ekinnansi obwa wano. Omu ku bantu b'enkyasinze okwekakasa mu bujjanjabi bw'ekinnansi ayitibwa Ssenga Mukooki. Omukyalo oyo akulira abakyala abalina ebitone by'obujjanjabi. Mujja mukubira ku 7502-600. Takoma bukomi kukuwa ddagala lino. Bana abasajja nga amanyi g'ekisajja gakuggwamu takuwaamu just likola akuwonyeza ddala. Naye ate n'ensonga z'omwoyo okwezuula n'abazaalibwa ebyaddala nga wazaalibwa n'omulongo gw'otamanyi abo bamagobo ababulira ku ttale. Yambuuziza kubanga mwambuuza akikolera ddala. 7502-600. N'olw'ensonga eyo Ssenga Mukooki mumweyambe. Takola yekka wabula yinamba eyo kwotuukira ne bakuyamba. Bino byonna bya mirimu appointment si kukutereeza n'ebisiraani ebikujjudde ojja kukozesa obujjanjabi bw'ekinnansi si bulogo wabula bitone byatuweebwa Mukama Katonda. Kaakati ebyo nsaba mugende buli omu osome n'obwegendereza kubanga okubeera munnayuganda tewali annyamba kuba munnayuganda kinkakatikwako kubanga mmange ne kitange banzaalira wano tewali walala ate nabo baabazaalira wano eno ensi Mukama Katonda yagituwa. N'olwekyo tolowooza ati bino ebigambo bye njogera nsaba lukusa. Engeri poliisi ennaku zino ffe aboogerera abantu gye yayagala okukwata ennyo mu bye twogera sisaba lukusa muntu yenna kuba munnayuganda ne bino ebyayogeddwa bwe bikwata. Nkowoola abantu mwenna abatuyambyeko emabega nti mutuyambe. Omusumba Gordon Muzaayo Sebandeke gwe ngenda okutandikirako ndyoke ngendeko owinyiddolo yatulugunyizibwa kubanga yawambibwa wiikisi 2 yawambibwa nga 24 kati ennaku nga nnyo eziyise yawambibwa nga 24 Desemba 2024. Kakati wiikisi 2 mbu mpulira okuva ku information eva ku mukyala we ng'ali mu buduuku lw'embuya bamubuuza kye yakola kiri kiki omusango gwe gwa kulifaalinga ku Bayibuli ng'omubuulizi w'enjiri kuba musajja bulamu bwe bwonna yakasibwa emirundi 5 olw'okubuulira enjiri nti ayogera ebigambo Mwoyo Mutuukirivu byamugambye kati bamukubanga amatu nga bamugamba Mwoyo Mutuukirivu abyogera mu kutuuki n'alumwa era n'alwala wabula nategeezebwako nti ate bwe baamala omutulugunya baamutwalako mu ddwaliro. Kakati baamuteesa ku poliisi y'egundi y'Entebbe gyamaze ennaku ezisuka mu ssaawa 48 eziragirwa kubanga baŋŋamba ng'atuuse. Kakati baamugyeyo omulamuzi n'abula lunaku lwonna omulamuzi musajja ono yadalina ogenda mu kooti n'abula nga twetegese okumweyimira najja ssaawa 10 nga waliwo essaawa ezikkirizibwa omuntu okweyimira ne bamusindika ekigo akomawo lwakusatu. Kakati ffe abaagala ensi yaffe n'okulumirirwa bannaffe ffe abanaku abeebeereramu musajja munaku n'abaana be balya ku njiri eyo gy'abuulira akasita bamuwaayo akantu. Twebaza nnyo ne ssekwebaza abatuwaayo ak'okulya paka omwami alabirira amaka lwalidda. Naye ate era ne prosesi y'ekkooti eno ku lwokusatu njagala ngendeyo nga nnyina looya agenda okusobola okumuwolereza n'okumusabira okweyimirirwa lunaku olwokusatu. Mutuweeyo ku buyambi mujja kubuyisa ku 0702-84-59-59 awo bwe watyo mutuyambe. Kakati ngenda kulifaalinga ku bintu bino naye ndowooza kambiwummuze wano ate nja kubitunulangako oluvannyuma. Ssebo Oweekitiibwa Chief Justice wa Uganda nsaba okukutegeezaako mpozi nga constitution mwagikyusa mpozi nga mwakukuta ne mugenda ne mwawula constitution nsaba okukutegeezaako nti weebale kusoma era nkwebaza kirungi wasoma n'okwalifayinga n'okubeera saabalamuzi bwe simanyi babugaba batya naye singa nze nali mbugaba ebyo byoyogera naali kwetegereza ne mbuwaamu omulala omutegeevu mu mateeka okukusinga nze nga ataagasoma wabula kyemmanyi mu ddembe erimpeebwa Mukama Katonda ng'omuzaale mu Uganda okweyimirirwa nga mbadde nnyina omusango gwe mutannakakasa nti nagukola ddembe lya buntu era tolina kye wakola yadde kye wayamba okuwa Bobi Wine bbeiro. Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu mweyambisanga ekyokulabirako kubanga lyerinnya erivuga erisinga n'eriryo mu nsi eno akusingira wala
So kati bwe wamwogeddeko ne kindeetera okulowooza nti olaba ye amanyiddwa wano n'emitala w'amayanja na buli wamu okwetoolola ensi eno nga n'omwana mu kyalo ayimba obuyimbi akayimba akamanyi watya nga kigudde ku nze oba Pastor Muzaale. Nsaba okutegeezaako ssebo Ssaabalamuzi Owiny Dollo wali totuyamba buyambi ekyaddala toweesoma ne weerabanga eyayamba omuntu okumuwa beyiro. Kyemmanyi beyiro is a constitutional right until this regime becomes a dictatorial regime. Number 2 Oweekitiibwa Owiny Dollo kankulabule kuno kulabula kugenda eri ggwe nga kuva eri ffe bannansi. Bwe weetegereza obulungi ekyogerwa Kyagulanyi tekyogerwa yembulwa kuba political leader. Nange simwesibaako nti lunyina bye mwagalako. Ekyaddala simulabanga nako mu buntu tinamusinkanawo Bobi Wine awo nze sikikolangako wabula mumanyi ayogera olw'ebyo ffenna ebitukwatako nga bannayuganda. Kakati mu kyeyayogedde kankikubuulire. Oweekitiibwa Owiny Dollo nsaba okutegeeza nti Museveni president is a general ne bannansiko banne bannamagye buli kimu baakiwamba era baakitwala bw'oba tokiraba olw'okuba waluzinga ttaaki olw'okuba bakuwa obugombe. Kirabika engeri wali musajja ngo ne culture ye wamwe ogimanyi nakulaba ng'ogenza okuwerekera munno muwase ng'oli wa kitiibwa eri eyo gye mwagenda okuwasa nakulaba ng'ofukamiza ebigere weetisse mugenda okukima omukazi n'endowooza nti oli muntu wa wansi n'ebizibu byaffe obimanyi. Bobi Wine agamba ki? Kankikutemeretemere. He is trying to tell you that the military regime of this country has taken over everything. Buli kimu bakitutte. Owiny Dollo kambi kusomere in summary. Tubadde tulowooza nti gwe nga Chief Justice toli captain w'amagye. Naye Owiny Dollo obadde okimanyi nti n'obuyinza bw'obadde osigaza okusalira bannansi emisango kakati kooti y'amagye butwala buli kimu bakitutte. President w'eggwanga lino retired general naye commander in chief. Kata you wonder what it means to retire when you remain the commander. So what does it mean that a general retires and still remains in control? Bigambo bya luzungu yalitayalinga mu magye na ndoza n'akasiima afuna naye ate ye commander. Kati retiring ne commanding bitegeeza ki? Batuwamba bw'oba tokiraba. Amuddirira is a major mu magye. Jessica Lupo is a military officer and I think she's also retired. Still, Owiny Dollo, if you are not a captain or lieutenant in the army of the Republic of Uganda, let us bring you, leka tukulete mu ntegera y'abannansi. Ekyaddala b'amagye baatuwamba. Buli sekta baagitwala. Bw'oba tokiraba. Statement ya Bobi Wine gyatadde ku Twitter egezaako kutegeeza nti ne kooti gye tubadde tusuubira nti bannansi tunalamulwa bannansi bannaffe kati magye ge gatulamula. Atakwatanga ku mmundu military tribunal emutwala n'emusalira emisango egyabwe gye beesalira. Nsaba okutegeezaako nti military tribunal gw'ogimanyi nnyo okunsinga. Ebibonerezo byabwe bye bino wammanga kwekuba masasi kusibwa myaka 3. Jo basala omusango ng'omusajja omusango gumu gumusinze emyaka 99, omulala ne gumusinga emyaka 10, omulala ne gumusinga nga bw'ogigatta waakusibwa emyaka 45 nga gye gigenda omusibwa. Owiny Dollo Oweekitiibwa Chief Justice olowooza nti kyabwenkanya omuntu atakwatanga ku mundu osibwa emyaka 5? Ezo kooti zaabwe akakakiiko kaabwe ka tribunal temutuyita basiru kaliwo kusalira bamenyi b'amateeka g'ebyentalo babyantalo abakwata mundu abagenda ne bazza emisango gino wammanga okusindika abakazi ebiti mu mbugo nga babasobezzaako okubba ebyobugagga by'ensi n'amasasi okozesa obubi emmundu n'okkuba abantu ba bulijjo okutta abaana abakadde abakazi abatayinaako bwogerero saako n'okusala abantu emimwa nga Kony bwe yakola. Kooti Marshal eliwo okubawa ebibonerezo abantu abakoze emisango egyefaanaanyiriza. Kati nze nsuubira Oweekitiibwa Owiny Dollo nti wali badde otuyamba ffe banaku banno kuba nteebereza naawe wavanga eyo iwavve kati bakugamba nti okutambula n'abalangira kigambo kya Luganda
kite okutambula n'abalangira nkimanyi nakulabanga ogende wakatikkiro munnamateeka munno tekikufuula mulangira eyo gy'oli nga bakukuuma ow'ekitiibwa Owinyiddolo mpozi ng'olinamu military training naye tosobola nakukozesa mmundu kandowooze nti bwe kiri naye mu bumenyi bw'amateeka oyinza okuba nga ogirina nga n'okugikozesa nteebereza basobola okuba nga baakuyigiriza ku lw'obukuumi bwo naye nkujjukiza Bobi Wine agamba totutwala mu military bw'oba tokiraba baatuwamba n'emirimu gyo ggwe gy'olina okukola saawa eno bye baali badde baddira abalamuzi abo wabaddemu ng'oyogera kankujjukize bwe wabadde omaliriza wayogedde ebigambo bino Chief Justice kankujjukize ebigambo bye wayogedde wagambye we must stand our ground as the judiciary tulina okuyimirira ku magulu gaffe ng'abalamuzi without descending into the arena and ensure that justice continues to be served nga tuleme kubula ate tukakase ti obwenkanya bukolebwako. If any radical lawyer wrongfully crosses your path, don't hesitate to decisively deal with him or her. I will soon issue a strong statement against this impertinence. Wabadde owagabalamuzi banno nti omuntu yenna eyekiika mwe kye muyita okwekiika mu mirimu gyammwe ffe tukiyita kutulwanirira ng'abantu ba bulijjo nti omulamuzi oyo ayimirire era awakanye ono alwanirira ffe ndowooza mutegeeza Ssemakadde n'enkwata ye ey'amateeka mulina gaapu gye muteekawo bw'obanga owulira nga ggwe okwogerwako balamuzi banno nga kibi nnyo nga kikwata nako nga Ssaabalamuzi omanyi kati ffe abantu ba bulijjo oyagala tuwulire tutya nga ffe buli omu kati asambirira ffe ekkooti zammwe zisambirira ffe neetalina kutulamula ey'amagye wagambye wagambye ki ekirala nkijjukira It is therefore unnecessary to depart from our precedents except for a good cause. Precedents muntegeera yange entonotono ey'amateeka precedent kye kintu ekyakolebwa nga mmwe temunnabaawo kye mutera okusinziirako okusala emisango nti okusinziira kangereze ku Bayibuli okusinziira ku Sulemaani kabaka Sulemaani bwe yasala omusango gw'abakazi ababiri abajja bakaanira omwana naga tumutememu buli omu atwala ekitundu omukazi omu n'agamba bwe kiba kyakutemamu mwana mumulekero ya mukayanira nze mufiirwa kabaka Sulemaani n'akozesa amagezi n'agamba omwana woono onakkiriza omusalamu kye bayita precedent bwe mba musala amateeka gammwe mugamba okusinziira ku Sulemanic judgment Sulemaani bwe yasala omusango mu mirembe egyasooka kati kitegeeza ne mu mateeka g'e Uganda musetinga mu precedent bwe musala omusango obubi ne guyita era ne mugusingiza omuntu nga gwe mulundi ogusoose mu okugusala mutyo kiyitibwa precedent. Mwami Justice Owinyiddolo ow'ekitiibwa osetinga precedent. Are you setting a precedent nti bannansi tutandike okulamulwanga mu kooti z'amagye? Is that the precedent you want to set at your time? Ku mulembe gwo kyoyagala okusetinga. N'olwekyo nkutegeeza nga nkiikirira abategeevu abali mu bantu abatali bayivu kubanga ffe tuli bayivu b'amateeka. Haji Nadduli omu ku bakyutabanga abansomesa okutunula mu kamera n'embuulira omuntu yaŋŋamba ti where there is necessity there is no law. Nkulabula mwami Owinyiddolo Justice Chief Justice nkiraba oli mukambwe banno abagezaako kuwakanya n'ekyagwa ku mukazi yakuwakanya ng'osala omusango gwa 2020 nakimanya nange nkweyimbamu nkimanyi nti osobola okunzikiza ng'ettabaaza mu nkola ey'amateeka naye kankugambe ekyaddala kankubuulire abantu ba bulijjo bwe beetamu enkola Constitution yafuganga ku mulembe gwa Amin si ekyafuga kati Constitution mwe musinziira okusala emisango n'olwekyo bwe munaafuga obubi judiciary abantu ba bulijjo ffe amateeka ge gasinga okukwata bwe tunaagaana amateeka gammwe ojja kuba tokyalina tteeka muofugira n'olwekyo weeyise bulungi nkulabula olaba abantu bagaana amateeka 10 agaweebwa Musa nga Mukama Katonda ye yagabawa toyendanga tobbanga mu judiciary nga namwe mulimu ababbi nga ate mumanyi nti mulayirira na ku Bayibuli olaba bagaana ga Mukama Katonda nti ate Owinyiddolo agagoddolo n'olwekyo mweyise bulungi mukitegeere nga bwe wayogedde nti temwagala kuva ku presidency zammwe mwabisetinga
oba mwabisettinga musobolo bikoze mu biseera by'omu maaso kubanga baloya muli bagezigezi banamateeka muli bagezigezi n'olwekyo nkutegeeza tosettinga president mbi ku mulembe gwo nti wakkiriza ffe bannansi abatamanyi yadde akasaale jjo wano omusirikale yava ku kabangali n'akuba munnansi essasi mu mutwe n'atambula ne bagamba nti abuze eyali ku kabangali kakati ne batugamba nti abuze ne tujjukira omulamuzi Kavuma bwe yakeera ku makya n'agamba mbu omuntu wa bulijjo simanya yaddira n'ejjinja n'omuggo n'agufuula ekyokulwanyisa nti bw'okanyugira omusirikale omuggo akukuba essasi ye president mwagisetinga mu magye bagisetinga era balamuzi mwe mwagikola nti ekiti omuzingonyo ekisogasoga ekisoolisooli singa omutuuze wa Uganda akikwata n'akisonga mu muki mu musirikale omusirikale akkirizibwa okuboona essasi president says omwami Owinyiddolo zaalibadde ku mulembe gongo ofuba kuzijjawo oyinza okukitwala obubi nti ffe twogera olw'okuba tuli mu mulembe ogwewagira enkyukakyuka kye tuteegaana kyekyaddala kubanga ebintu mu byonoonye enkyukakyuka tujagala n'ekyengezaako kukutegeeza like you want to uphold the values mu mulimo gwammwe mukimanye mu omulimo gwammwe muli baalubatu actually muli nsaano kuyiwa nsaano ku nnyanja muli batono nnyo eyo constitution gye mufugiramu n'amateeka ge mufugiramu gakola bannansi tukkiriza gatufuge olunaku bwe lunaakeera ku makya nga situwagala gatufuge olw'okuba mutunyigiririza mu mateeka ojja kuba tokyalina kyofugiramu nkujjukiza akagambo akansomesebwa mu Nansiko ke yagamba nti where there is necessity there is no law ewali obwetaavu bw'abantu etteeka terikolawo nkikujjukiza yensonga lwaki oli chief justice wabula etteeka lyofugiramu unless nga muyina agammwe ge mwekolege tutamanyi gakugamba nti omuntu aweebwa beyiro nga yatteeka tewali wakugamba nti it is at the mercy of the chief justice mufuga bubi njagala okujjukiza chief justice nti ekiremesezza ensi zaffe eza Africa okukulaakulana ye muntu omukwasa ekifo n'afuga okusinziira ku ntondo ze leka kubeera chief justice otondo wale by the virtue of holding a public office we are citizens are entitled to criticize you all tusobola okuwaana oba okukriticizinga mu kintu ky'oba okoze nkujjukizaako amateeka agammwe nga ngenda ku bantu bano wammanga njagala kuwa examples malirize asooka saawa eno mbadde nkola n'omusumba Muzaale Sebandeke yakwatibwa abantu abatamanyiddwa ne bamutwala ne bamukubakuba ne bamubeezaayo nawulira nga information ejja mukyala we nti yalwala n'okulwala ne bamutwala ne bamuteekako eccupa kyesimanyi eccupa yali muki ekyo sikimanyi kati mwami chief justice are you saying that is the justice we expect from your time in your reign mu kisanja kyo nga chief justice bwe bwobwenkanya bwe tusuubira nti omuntu akootinze Bible n'akugamba nti Museveni tujja kumujjako nga tewali ssasirivuze oyo alina kutwalibwa n'akubibwa omuntu asoma ebikolwa bya Falaawo ebyaliwo ku bantu abaasooka n'okubonyaabonyezebwa kw'ekigambo kya Katonda bwe kyatambula alina okubibwa amatu gavunde bw'oba bw'otyo bw'ogamba chief justice ekyo tusaba kinyweze nnyo gwe kinyweze okitwale tulabe gye kinaakutuusa mu kaseerako am a living testimony nze kennyini nawulidde ow'ekitiibwa Bobi Wine ng'akoonako kukufa ku mukwano gwange omu ku mikwano gyange gye nkyasinza okufiirwa n'ennumwa Jakana Sulaimani Nadduli kambeeko ebitonotono ebitasaabulula kubanga libadde ddene ate libadde ligenda byenkoonako omusajja yagwa kabenje ne tumujjanjaba okumala emyezi 5 ensambya naawona nadda ewaka n'atandika jimu n'okusamba naddira ne jimu gye yayina ew'obulenzi n'agisengula n'agitwala esalaama neemukolera n'atandika n'okukajjuza kaakati bwe mwagera nga mumukesse bwe mwagera mu bukessi nkubuulira Owinyiddolo okiwulire bwe baagera ng'awonye nga ikoolo lwennyini ng'avuga mmotoka ng'ayina bannamawulire baayise abaasooka ku mulyango gwe ku makya nga bagenda mmuguza mizindalo n'afuluma nga yeevuga eyali afudde wabula ng'alemadde
Katonda nga amusaasidde bafaani baffe ab'omukutu guno nga bamujjanjabye amagye aba drone simanyi oba bali bamagye oba bakifeesi baamukwata ne bamutwala ne bamubuzaawo yali yakutuka ebyenda nga bw'aba agenda okulya emmere asoosaayo ddagala yabasaba nti kankime eddagala lyange yonna gye muntwala ngende nalyo bamubandolinga out kasita baafuluma mu drone ne bamutwala bwe yatuukayo after a few days ne bamutwala ne bamusibira mu kkomera ly'e Butuntumula bwe baamutwala e Butuntumula nga ffenna situmanyi wajali nga tumunoonya ne kitaawe consequences after being released not later than 4 days he died. Kakati Owiny Dollo, you are telling us, is it just for ddala kyabwenkanya eri bannamagye okukwata omulwadde alina ne evidence n'empapula n'eddwaliro ne bamukwata ne bamutwala because yayogedde ebigambo mbu yagamba ebigambo simanya kutumwine nga afudde words ebigambo byayogera was it just to arrest someone who suffered a very terrible accident, who was in the hospital for a non-stop 5 months? Was it just? Seriously, Mubwa Justice as the Chief Justice, you think it was worth it? The guy died after being bundled into a drone and made to disappear for a period you well know if you can research. So you're trying to tell us that it chali chirungi nnyo. Let me go to Segirinya. As Masaka people, for me, Mwami Owiny Dollo, I'm just giving you examples. Tewaliwo muntu munnamasaka akkiriza nti omwana wenga muganda wenga munnamasaka yakulira okutema abantu be Masaka ebijambire. Since then, up to the death of the Honorable Muhammad Segirinya, the state has not come out to provide evidence against. You did not demand for same evidence. You did not demand for justice in the death of in a very unjust death. So you are telling us as citizens we should agree to whatever you say kubanga oyina entondo bwe bagamba kongo jogamba tuli worthless. You're not worthless, you're being used for your personal gains. Fe tukirabanga kirabika tukitebereza kyalibanga principles ez'abasomesebwa n'amagezi amangi ge mwakozesa okuyita amateeka ffe ge tutasobola kusoma kuyita gakozeseddwa bubi ku lw'okukuuma ligimu esigalewo. Those are two people. So you want to tell me that in public domain wakyaliyo n'obutambi ng'omubaka wa parliament mulamba asibwa emyaka 2 nga buli lwateebwa addamu n'akwatibwa. Is that how your justice runs? Owiny Dollo, is that how your justice runs? Omuntu n'ateebwa kooti n'emuta mwekenyini oga nti kooti emutadde ate mwekenyini ne mudamu ne mukwata era ne mubale ne bamubakomezaawo nga bamaze obbawo ebiragiro era ne mudamu ne muwozesa omuntu gwe mwata ne musta standing ground zammwe ne mutayimirira. So in this communication you are giving us, Mwami Owiny Dollo, it is therefore unnecessary to depart from our precedents. Except for a good cause. It is also important to build consensus. Kangende kuchirala. Mwina chemwayogedde wala. We must stand our ground as the judiciary. These are the words you say. Is that how you stand your grounds? Mwami Owiny Dollo. Yene engeri gye muyimirira ku magulu gammwe. Is that how you stand your grounds? That is why Bobi Wine said that a judiciary yamwe, it is, I quote from his tweet, he said, judiciary yamwe ekolanga saawa nfu. Ekitongole kyammwe esigeddamu zirikolanga saawa nfu. Esaawa enfu ebeera ntuufu emirundi 2 mu lunaku. Eno government muli batuufu only when the government wants. When the government wants the judiciary to be right, that's when you are right. Is that in this statement we must stand our ground as the judiciary without descending into the arena? That is exactly what you told your justices. N'abalala bonna mwabadde embalala. Bwe mutyo bwe muyimirira ku magulu gammwe. Ewali omusajja yawanika ekigere nga kivundu. Nga muyina kumuwa buwika bbeera agende kubanga omuntu bamuwa bbeera oba police bond abatabuze. Abata disappearinze nemwe abayina resources mu buli mwaka baba wa budget nemuga nti musobola kutamuntu. That is total kutulugunya munnansi atefe abatamanyi bya mateeka sibyo tubimanyi. N'olwekyo njagala oyimirire ku bigambo bwe nja kusembyayo omusajja ayayogeddwako mu tweet ya Bobi Wine ayitibwa Kakwenza. Throughout time Mwami Owiny Dollo oli musajja eyasoma amateeka. Bwali tonatuuka na kuleva esoma amateeka wasoma obutabo bwaba kinuwa kyebbe baani abantu abasomesebwa ku silabasi z'ensi eno
okimanyi nti nno ne kankusomese ku Buganda wano mu Buganda bakabaka bedda bali tebogerwako nga ne fumu alisimba mu kigere kya muntu obadde okimanyi nti nabo bayinawo area omuntu wayogerera ku bizibu byana bayitanga mu kuwandiika kutontoma na kukola ki Kakwenza Lukira Bashaija musajja eyakwatanga peni ye nawandiika the greedy barbarian the banana republic insi kimazima ddala gy'osuubira nga nawe okufuuka chief justice wasoma bitabo by'abatasoma mateeka nga bebabiwandiika mumbuulire abakola theories zino ze musoma mu physics chemistry biology nawe kenyini owinyidolo owa history ne divinity mbuulira abawandiika ebitabo muwafunira obuyigirize baali bayivu tebaali bayivu baali bategeevu baali tebalina degree balina common sense olaba abayina common sense basobola okuwandiika ebitabo bye muyitira mu ssaawa eno okufuga kitegeeza mwetaaga common sense nga temwennamuka kwetaaga bitabo. You need common sense before you go to tell us as land people, land friends. N'olwekyo why would a judge oba omulamuzi yenna lwaki baali mubikkulidde omugongo gw'omuntu alumiddwa obunyama n'addira omuntu oyo alumiddwa obunyama mu mugongo n'amugamba ate ddayo mukomera nsuubira by common sense oyo ali mu bitabo ebyo bye baawandika musobole okutuuka ku buyigirize bwe muliko by common sense oyo waali badde ow'ekitiibwa Owinyiddolo kitegeera nti ebiseera ebisinga ne mu mateeka g'amagye nakiwulira gye kiri obeera ne kamanda ng'akuwa etteeka wabula olina okukozesa kamanda bw'agamba nti kamata wuuyo kabe olina okukozesa common sense ng'ofulumya essasi ne mu mateeka ndowooza kyali badde kikulu nnyo omuntu okulembeza obuntu bulamu n'alowooza nti omuntu yalikozesa common sense okusinga okukozesa ekibuli n'olwekyo Kakwenza Lukira Bashaija yakwotingiddwa mu lya Bobi Wine yabalaga omugongo n'ababuulira n'eyaliyo ng'akubibwa n'amugamba nze namulaba obwo si bujulizi kyekyo kye bagamba ow'ekitiibwa Kyagulanyi kye yagambye nti essaawa yammwe ey'obulamuzi ekola emirundi ebiri olunaku eba ntuufu emirundi ebiri gyokka naye essaawa endala olw'okuba teriimu lyanda erina n'okubeera abatuufu okubeera obutuufu kw'essaawa enfu nako kujja by coincidence kijjanga accident essaawa ne ziwera 9 n'eddakiika 2 we yafiira ne ziwera naye si ekisalawo kitegeeza a very dormant watch on the clock can only accidentally be right. That's what Bobi Wine said. Kakati olwekyo njagala nsummarizing kino nsaba okutegeeza Owekitiibwa Owinyiddolo anira esinga mu biwasoma bye saasoma kyaliyo naye temutuyamba buyambi okutuwa police bond yadde okutuwa bail ekyo temutuyamba musobola okukikola olw'okuba nti mwe muli mu buyinza bwe walijja gavumenti eri betegeera bannansi baayo nti bantu be babeera mu buyinza era bantu ye gavumenti era bantu nammwe kenyini mwe muli bifu era bantu be mateeka era be balina ogobera amateeka gavumenti erijja feno tushifalinga ku bigambo bya Bayibuli ne tugamba bwalijja kabaka atalimanya Farao katulinda omununuzi alinga Musa bali tujja mu nse atwala mu nsuubize ensuubize nno yeri wayene yaffe yenyini mwe mutali singa temubaamu singa mmwe abanyigiriza ensi temubaamu singa tweyagala. Now in the capacity of the Chief Justice Owinyiddolo lwaki oyagala okukola statements eziraga presumably kale nziteebereza nga ziraga nti kirabika gwe okuba Bobi Wine ogenda wayamba muyambe as who rights okubeera mu Uganda zaffe tetwetaaga president kugamba mu Stone Age nga abantu bayiyo kuuta omuliro ku mayinja bagukume waliwo president yali abafuga waliwo ulideko civilization as this is quoted as part of civilization civil people mind the civil liberties of the people they stay with civil liberties omuntu abeera n'eddembe ery'obuzaale assa alya yebaka akola ebyo byebintu obulamuzi bwamwe bwe bujja ku muntu nti omuntu asibibwa n'abeera nga teyebaka bulungi ne bakanira amakomera ne mugamwogera ki omuntu alya bubi ng'emmere bagimumye mukomera ne baga nti ebyo byonna waliwo ebintu Katonda byatutonda kubanga Katonda bwe bakuzaala gwe Owinyiddolo maama wo tewajjirako katabo nti olina kuyonka wano ekyo Katonda yakikuyigiriza okulya okwebaka ezo ze civil liberties abantu zibakanira nti singa biba biteekeddwa tusigaza bulamuzi obwammwe naye naawe munaku munaffe yali tubeereddewo nsembayo nga nkugamba Owekitiibwa Owinyiddolo Ssaabalamuzi njagala okijjukire amagye gaatwala amazzi ne gakola buzima
omuntu wa bulijjo kati akompetinga n'abamagye. Amagye gakola ekitongole ekizimbi ne gatwala abazimbi tebakyakwata ku contract wano balina neeke. Amagye gatwala private security bebasala CD bebaki the private company kyokka already balina amagye byonna babitwala. Amagye gagenda mu parliament ne gasamba ne bamemba parliament ne babakwata ne babafulumya ng'envunza bakukwata jeke we bagadde ne bakufulumya eyo parliament amagye gagitwala bayingiranga bwe baagala. Wano waliwo ne munnamagye yatugambako mbu abakubye abantu ku street bagadde magye ge Nigeria. Amagye gawano okumanya majoozi gakwata n'omuntu mu nsi endala Besigye. Amagye gaddira omuntu ne gamusibako ekintu mbusimanya retired Kano bamukutte ne pistol 2 mbuuza Justice Owiny Dollo mu history gye wasoma ey'okujjako government waliwo eyajjako government ne pistol 2 waliwo yakera ku machanga alina pistol 2 ez'amasasi 8 oba 10 simanyi mbeera mwambeka najjako government bamujja mu nsi ndala. Amagye gabiwamba amagye ne gakutte gagenze Makerere kati ge gakuuma gate ge gasolooza ge gazimba hositero. Bannamagye bawamba ekimansulo n'obwenzi wane Kampala be bakyasinze ebifo kakati ebintu byonna bye tubadde tusigazza obwa president babutuwambako emyaka 4 egiyise w'amagye yafuga kati n'ekyo obwa vice bakitujjako chief justice so kyasobola kufuuka vice president kuliko major w'amagye ekyo nakyo bakitwala be balina sako ekyasinze obunene bamaama baffe babajjako right ya Nigina kakati saawe ne balina sako ne banka teba bankinga naffe amasomero balina special balina amasomero agaabwe amalwaliro balina specialized hospitals ezaabwe eddagala eryabwe lyanjawulo we banywa amafuta bwanjawulo emmotoka ezaabwe janjawulo buli kimu kyanjawulo. Bannamagye be basolooza wano buli luguudo be balina zi license ne tenders ezisolooza butipa be basolooza omusenyu be batuwambako ennyanja amataba agawamba ebyo byonna baabitwala bannamagye. Bwe mba nnyina kyenjogedde nga si kituufu chief justice munsibe nga si kituufu mu ebyo abamagye be bakuuma ennyanja kituufu oba si kituufu. Abamagye bali mu byobulimi Bright Lwamirama si munnamagye abamagye kati be bagabenda okwaza emmwanyi si be baliyo welese creation aliyo munnamagye and is a general tubadde tusigaza justice kakati nayo yennyini chief justice gy'obadde osigaza okulamula bannansi kakati court martial ye wagenda bannansi kati obadde okimanyi nti bwokkiriza ekyo kimuyita president kiwayogeddeko wano nga nkootinga ebigambo byo kiwayise president kyatandise dda bannamagye bawambye okuwozesa abantu ba bulijjo kati be babawozesa gwe omulimo gwo ogenda fuuka chief justice wa UPDF ogenda kufuuka chief justice wa military n'akatono k'obadde osigaza bakatwala okola ntondo nakuwakanya bw'oba olengerera wala obanga ekisanja kyo bwe kiggwako lowooza ku muntu ali kuddira mu bigere ate nga nsemberayo ekyaddala tewali nsi ebeeramu mateeka bannansi ge batakkiriza n'olwekyo mwebamba empola muzine empola amazina ga Nakkwale nga mweyita ab'ekitalo. Bannansi bwe tulisalawo ne tugamba nti tubakooye n'aga amateeka mwosinzira okufuuka chief justice bannansi bakkirizibwa okugamba nti nedda tuganye constitution eno tetujagala eyo Obote yefuga wano eyalutwa wano waliwo binaayisa Obote lutwa okero simanyani Idi Amini bani bonna baaliwo constitution zaabwe ze mukyaddukanyizaako n'abazungu baali wano batufuga emyaka n'emyaka mpaka lwe batuwa independence. Are you trying to say Owiny Dollo go ali chief justice ku mirembe gy'abazungu kitegeeza amateeka gakyuka the world demands you to be a citizen nga muna Uganda nga bwe nakulaba mulekerawo okwagala ennyo ebifo n'okubirwanirira bwe banga mubifukaamirira musigaze osobola okufuna omulimu ogukusasula okusinga kubanga wasoma oli musajja muyivu fe abataasoma tusobola mulimo gwo balonda oyo agugwanidde naye okyasobolera ddala okweddabulula eri bannansi ne tukwagala nate sijja kususa bigambo byange awo bye bigambo bimbadde njagala okutegeeza chief justice fe bannansi tukimanyi totutiisatiisa era totukaaga eddembe lya bbeiro mpozi likeera ku makya ne livaawo ffe tuliraba kye tulirikola naye oba totuyambye buyambi n'olwekyo okuwa Bobi Wine obaani oba omuntu yenna newankubadde mubikola kagendere nga waliwo abali emabega muba temutuyambye kyejjukize ne mubiwasoma okijjukire ne mu constitution mwekiri nti bail is a constitutional right. Mbasiibudde yenze kanka Koli Hannington Kasaga mu production mweraba.